What was it? Sasha, I mean it. I need my money. Continue this. Pankida kutomutegera njagala sente zange onozinda tozinda ebikolobero byokoze bingi nnyo olunaku lugenda kusa nga tolina wadde agenda kukuyamba buli kimu kibeera kituukewo nga tewali wadde asobola kukwatira naku musiru Sashi mbaba onjagaza ebirungi baseza mpasente zange Watiteka ludo. Togenda kuntiisatiisa. Sigenda kuntiisatiisa. Jennifer, buno gwe mukisa gwokka gw'olina okunzira. Bw'oba tonzise, ogenda kujjusa buli kimu ekigenda okutuukako. Musiru gwe. Tolina magezi. Wena wonna oliddemu abakwe buli omu. Olidde mu muganda w'olukwe. N'olya mu muka muganda w'olukwe. Buli omu oliddemu olukwe. Naye nze tojja kunsobola. Bw'oba osobola nzita, bw'oba tonzita. Hatsi, etomo. Manyo nanzanyisa. Yangu, nja kuntegeera olwaleero ndisizanyo. Otandika okumanyira nti nze nange tebamanyira nziriwa teziriwa kwata lwaki oyagala Sasha kino kikola obulungi obusembayo njagala ssente zange ontulugunyiza bbanga ddene nnyo nyine ondeetera bukanyamba bwobutalimu wadde bwakawembwa bujawo obuntulugunya mbwagala ssente zange kumbe munakyaloliye otudde era ssente zange ozitutte wenna olyayo nnyabula otudde oli bukulya ondeetedde bukanyamba bwobwina bwako owembwa mbubuntulugunya bunzijako ssente zange olowooza siimanyi nakati obakezezzawa mbu bajje banzijeko emmundi kabundi bukigaaka akasi mpa ssente zange ate nze sizanya gwolaba wano obuntulugunya famire yange naye ate gwe bwenaakalaba olwaleero ogenda okutegeera nti Jennifer sizanya njagala ssente zange sisaaga bw'oba obulya toyagala kufa mpa ssente zange Jennifer ne bw'onaakunootya mwerabidde nti ze sibalinaako kakwati okyerabidde naye bw'oli ku famire yo nsirusiru gwa munaafuusibwe ogenda kufuna abulamu omu oli osobye ekitegeera nti ndi ku famire yo nja kwongera Jennifer bw'oba tosobodde kunzita ogenda kukyejjusa obulamu bwo bwonna musiru gwe ogenda kukyejjusa Jennifer
ntakukijusa Simamisha watu hapo. Simamisha. Wenyewe, sikamila. Sikamila. Sikamila wasi. Sikamila wasi. Godo. Sumula kibosire. Sumula kibosire yanguwa. Sumula kibosire yanguwa. Yakuku wagwe. Sumula kibosire ma. Ani yakuru kusukwa na kwa. Yangu. Abando no dogo. Abando no dogo. Bada utoro toro yo muntu godo. Tala utoka nyoze mukufa. Obadechi. Yanguwa. Kibasika to sumulwa bireke. Unajali ko sumulwa wanu. Bagala kuiga kamanyiro mweka. Sumulwa wanu yanguwa. Duka. Sumulwa. Aya tawan. 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 Bonyama tawali. Nyama tawali. Jao. Tula. Nyama tawali. Tangu tawali. Yakuku wabwe. Where is Sasha? I said, what was Sasha? And they come and they can Sasha. Eh? Is that Muteleka Gamandia or Teleka Band? No. Next time, we're going to your colleague. They're going to go to Market or Skumala Dumbuka. You get it? The Sina Sasha, or once a winner sees a winner to report to Cyrus. Don't follow what you say. You left together. So what? So what? What does it mean? Let me tell you one thing to such a point. Next time, we're going to your colleague because the Market or Skumala Dumbuka. And Sasha will never love you. She'll never fall in love with you because she's totally mad in love with me. You get it? So, if anything happens to Sasha, Cyrus, what are you going to do? Jennifer, onsinga bukulu naye okusinga okutegeera oli mutongo nnyo lino lyengula tulisobola byakusuka ate wandibadde mugezi nonneesonyiwa kuba nja kuyiwa data ne mwanyoka akeerabiro eno webalevo otali mu nasale Wait. You're joking with me. You're joking with me. You're joking with the wrong person, I'm telling you. So, just mind your business. Otherwise, you're going to put them over here. But I'm not going to in your life, I'm telling you. Just mind your business, not me. You understand?
kozi nasema gani nyasa ni bado uone ndio ndio wana yetu nyama ndio mwao Hello kawani ki Katero uri kumpiko ne wange kakati nyambo nkolera ekintu kimu yangu ojja wanene waka waliwo omuntu gwegenda ogenda naye mu motoka naye simwesiga bulungi motoka yayebusa oke katujjawo kati saawa zino tujjaye kati ngenda kati yangu nkusaba kimu ongoberere otugoberere mpaka okutugenda olaga kuba simwesiga bulungi kale yangu wakati mudakiika nga 2 obenga otuuse erinnya boda njagisasula kale kibosera ku byesimu tugambale mwana muzanyo mugumalemu ndesata muzitwale Veo. Side between so take it. Nda buso lyo kuligo tosobola kungamba nti ompa bino bijjani bichayichayo ani gwe wakyayisa wazipe uli mukazi kyera sowadde okuyiyo omanyi nti kibbaawo yeetaagayo oba okusiikira ku magi oba ku bugaati oba capati lwaki tompa ekikomando nemmanyirirwa nti ndidde kikomando nompa kyayi kati ngenda kunywerako ki tugenda kunywerako mboozi nga tunyumya bunyumya Osulimba osuddewo akabonero akanene osudde akabonero bino byebatengamu nga nkyali muwe ne katonda amata ndi musajja mufumbo ate ngo nkyali mu bintu byebyo mu bino naboosi ojja kunnema zebyo sibisobola munnange ate leero simanyi ompulira byegamba kati kantwala omukisa guno okubaga amateeka agenda okufuga obufumbo buno okitegeera bw'onaaba ogoberedde amateeka gengenda okuwa nga tusigalawo tubeera mu bulamu bwaffe nga tweyagala bwe biba bikulemye ng'ogenda ng'ofuluma okitegedde nze nabbusa bino tuddagamu okupagano gakyayigugana agakalu nze ate sikyompanga mata ate emmere njagala ttooke ettooke ng'oyo okumpa njagala ompe nga ttooke okitegedde njagala osaanike nga ettooke olibobeze bulungi nsuubira ettooke linaanuuka obulungi ogamba okabobezi kabe nkananuuka bulungi nga luvuutu
ukitegedde nekirala napposa togeze nompa emmere y'omubuveera togeze nosaanikira obuveera ojja kufuna emiziŋoonyo oteekeyo wansi obimanyi ebyo byokusaanirwa nga ova mu kyalo ukitegedde ettooka eryange ndisuubira okuba nga ozibiddeko ku lumonde ate lumonde nsuubira mu lumonde onaakuumuka lumonde akakuumuka obulungi nekirala ku ttooka lyange ojja kuteekako envendiirwa ogamba osaanikira kuli kwennyini envendiirwa ojja kufunayo kannakati obagamba oba jjobyo naye dodo saagala dodo oyo bibeeyo mu kyalo sibisobola kilasi sikyagirimu kale mpazi nekirala enva ntuuse ku nva nabbosa nze ndi muntu wa kyenyange ojja kulaga yegegesi ennene ejja makasi kati akamu ojja kulerekana akantu kono mujja kulifuna kana akatontono mugabane empozi nekirala ak'olumu wansi nekwayirira ojja kubanga nkolerayo ku oluwombo mbe nga mpuuta kasupu katyengegeeyo njagala nsooke mpuuta eriiso eryo ndiwute bulungi naali kukuba awulirye nti omugagga awuuse ku liiso ly'engege omwana w'ekyampisi ogambye otya kaakati nno nange ndowooza kyekiseera okuwa amateeka ate agakola muki mu byokulya by'ennyumba eno kaakati akammonde ako koolaba tekava mu ntamu eyo ye irifoomu empozi we tubanga abakyusizzaamu ne tuleeta ate akacaayi mpozi ebyokulya ebyo byobadde oyogerako nga gwe kennyini okutta akasente n'okampa n'enkola ki neŋŋenda n'embikugulira awo nnyinza okwanguwa akagerera nga egyenjagala okukyusakyusaako nsobola obbikufumbira nenfumbira akatogo ako koogambye nkwale sente ezange nziteeke mu maka gammwe nga ngeebaza nti sente zange ate zezikola wano kyogamba kibaakyo tekiri mu kukola gye kiri gubaaga ogwo tegwaleka bizinesi wano evaamu sente ziyinza kutulabirira wano nze musajja wano byenjogera bigikola bweba owulira nga togenda kugobera amateeka gange oti fuluma nga nkupakinga ebyo nga mbifulumya nga twakoze eryo jenifa nga nawe ofuluma ng'onviira nafasa gulawo obwayo nogulawo batogulewo Baguma ekoma oluvannyuma lw'obulambo buno. Top TV. Enjoy. wabula boganya okuggulawo ngenda kuddira ejjinja njase eddirisa lino yejjinja lino
lwaki osudde ebintu byagwe wabweru Okikambe kigende kwasima kikondo kindaba kirakwondaba owange ndiganda ngende mudawe wabulagula ugenda kwasa edinisa nabosa nekuli owange ebintu bino sigga wabitandika mbadde nayigo wasooka okunsibira ebweru kakati naawe nga bonsibidde ebweru ate okomyewo abantu beebase enkoko zayingidde dda ddayo gy'ova ebyo ebintu mbitadde ebweru okulaga nti nze nakugobye weegalirewo ku mukyala nakamatto oba nakuyamba nakubeezaako ebuwe naye nze nakugobye nakkoowa mukande kulawo nabosa ntigenda wangigenda lwaki otuweesibako Kusaba enjogerereko ne David omuwambire nkomewo nkole I promise nsobola okuddamu n'embeera manager oli we yayagalanga ndi mukozi ndi musajja mukozi ndi musajja muvumu kusaba onjogerereko naye byonna ebibadde binsumbu ebibadde binziza emabega amuredi okubireka nsobola okutambuza ekintu kyange kyenjagala mu butuufu nkyusa obulamu mpulira n'okuswala nswala ng'omuntu abaali bammanyi nti Johnson abandaba olwaleero bantunuulira batya. Of course you have to be ashamed. Johnson, look at you laba woyambadde at the same time obudde kukuba abantu bonna bakuŋŋaaniddeko bakulonda bulonzi just because you're hungry. Johnson, for goodness sake, lwaki ekyokwogera ne gyegyemonyi si ensonga naye Johnson watukaneka okula ebintu byewalitokola waliwo okumpanya ssente bakubuuza ssente ziriwa zino tomanyi gye ziri kino kugamba nga buli kimu kiri upside down ng'ebintu ebikyatambulanga we byali Johnson wabaki kyekyakutuukamu Johnson, I'm serious. Talk to me. Kiki ekyakutuukako? How comes you're in this state? Ojja otya okuba ng'otunula bw'oti? I mean, mu bifo byonna neewunyiza nti okusanga ku kkubo. Seriously, neewunyiza. Ojja otya okuba ng'ogudde ku kkubo? Johnson, I'm listening. Okay, ntuufu simanyi wenyinza kutandikira. Sirina ansa ntuufu nti yeeyo wogera enzima era siyinza okugamba nti nabikola ntegeera aba nali sibitegeera nali sibimanyi naye amazima gali nti but drastic change eyajja obuzzi butuufu. Talk to me, Johnson.
at least ofunye nzaakuyamba mikwano gyo gye kigenda okujja mu buzibu nzaakumanyi nze ngenda okuyamba nkusanze kukuba nga abantu bonna bakuŋŋanye tewali akuyambye so you tell me omanyi kyoba naakuyamba gwe mbulya kyekyatuukawo obuzibu ki watuuka otyotuukako eno embeera Okay. Banks. Mbutufu, it's a long story. It's a long story. Ogendo kutupa kuleveni. But multiple problems came, multiple issues. Mbutufu, esaja amidst to my brain and I lost it. Cho chiwangu, nimbadde nkusomesa bibasi. Twetoowaze, mukunyamba okutiredde njogerera ne director, bambya nkomyewo ku mulimu. Mbutufu ngwetaaga wansi ngwetaaga omulimu nyamba buyanja ngenda kukola ekyo kyonna ekisoboka omulimu kyonna ekisoboka okulaba nti ntuula ku mulimu nga bosi wanjagala nga director kyayagala kyengenda okukola. Johnson mukyala wo mwayawukanira ddala. What happened to you and Faith? Since I started, I got my name.
njogera naye. Nga mwali mu nyumba. Mwali. Jennifer, tosaaga. Nagaana okugulira gwe. Mulamuza nkulimba. Aganyire nebuuza ennyumba lyakisasula si kwekisasula. Nza kisasula. Katagana ate okugulawo. Yaganye banaenda konkojere mufiirako paka nangamba ngobye. N'ebintu byange nabisanze awo boolawo. Eki? Nangafulumiza. Mbwango besi bampugende mu kyalo. Atya yakuja ye yakuleeta. Nze nkugambye nange Nakosa kula olugiro. Mwali asirise. Nakosa. Kakati akyaliwo. Kati natuse. Musoka kuno ba. Kubandukumye kwatiramu. Ngo kakase nakosa mwali. Ane baba mbadde njogera naye obwedda mwali. Yesirisiza bwezi yefudde nampulirazi. Nakosa kakase nokanya okugulawo. Nakosa. Nomanyi kino olugi ngenda tusamba abantu benye. Naye baba nga tonda bakumenyaamenya lugi. Tolindayo omuntu gomanya asobola kukiyitaya n'ayisamuka ati najja yako kakufulu katadde. Ndabakali bakamba. Wali. Lwakwa simu yange nti ate siinako airtime. Nzalira airtime. Nabosa kyatagiseeko takimanyi. Wabula we baggulirawo wasibira ebi byagende kuba nze ndi mukoowu. Wabula watomera sijja kukola. Muganda wange gyebali. Oli ludda wa? Oli walako? Waliwo kye mbadde njagala onkolere mu bwangu. Njagala kumenyera kufulu wano ewaka. Kyonna kiyinza kutwala eddakiika mmeka? No, dakiika nga 10. Dakiika nga 10 zoba okwesa bodaboda. Nze ndi wano waka ngenda kuba nkulinze. Soko gyontaase bwe naakadda ndi mukoowu kugamba mpulira obulamu bunsobedde. Kale. Agenda kujja. Ajja. And that is good. Kati abadde alowooza kyakoze kyamaanyi. Nze banayo obwali bukatwe bungi. Nze banayo simanyi nakumanyi. Nvudde eri ndi musajja tu ndi mukoowu. Nze nanooja nkomyewo waka. Nsanga abantu waka okugenda okutuuka nga ntuukira mu bizibu biki. Nkugambye nze nga nabadde wano kaweereege nga nakonkonyera ensiitala naŋŋamba ŋŋende mu kyalo. Gyalina yansalirawo awo okgenda. Ne bosi amanyiira. Nze kugambe tokyalina mukazi baaba. Ekyokwenjeera ye nnamba emu. Era nabingi ebyokukulu bibiri. Hello? Ntuuse bulungi. Kati ndi okay. Gubadde otuuse wala? Kuba mbadde waliwo kye mbadde njagala okwogeramu naawe. Mbadde nsaba eddakiika ntono. Tusobola okumitinga wali bwennyini we tubadde. Okay. Kale kanzije kati. Kale. Baba ate katuyagala genda waggwayo akatono. Ate omanyi omusajja olina okuba nga obwongo buli bwe buti totuula. Buli obwongo obutuuza oba tugenda kutereera. Baba kakati embeera bw'etyo ogindeseemu. Onajja agenda okumenya kufulu. Wajja kati obuyinza bwonna mbukukwasizza bwe kikwasaganye. Oshege? Weesirikire baba. Kikwasaganye kakati waliwo omugenda okulaba. Naye mu ddakiika ntono ngenda kuba nkomyewo. Oyanguwako baba nze nabosa sikyamusobola. Ntuufu abasajja tulina ebizibu. Abasajja tulina ebizibu.